2 mwezi gwa Desemba omwaka 2022 nze Sharifa Namuyomba nenga wetogerera enkuba eri mu kutonya eno mu bitundu bya industrial area n'olwekyo gwali ateekateeka okujja mu bitundu byeno osobola okufuna ka umbrella n'otambula nako agataliko mu Ttuntu nga tandise nebula ng'ebula ennaku 2 okutuuka ku Christmas KCCA erabudde abatembeeyi abatundira ebintu bya bikunguudo nga bwe tagenda kubattira ku liiso ng'ebula ennaku 2 zokka kutuuka ku mazaalibwa g'omwana wa Katonda Yesu Kristo abasuubuzi bongeddemu amaanyi mu kutunda ebintu ebyongera okwoleka ekitiibwa eky'amazaalibwa. Ku mulundi guno bavuddeyo ne bayibintu ebikunguudo nga tebalina kyakola kubanga akaseera kabaweddeko. Kwewunda kyonna n'ekyokunyiriza mu maka bakiyekungulira nga mu kiseera kino abantu bangi batandise okubigula. Akayisanyo k'amaanyi mu kibuga naddala mu kifo amanyiddwa nga Kikubo olw'abantu okugula ebya Ssekukkulu. Newankubadde bino nga biriwo ebiti mu Kampala naye era abakuuma ekibuga n'okukiteekerateekera aba KCCA bo bakyagenda mu maaso n'okukwata omuntu yenna agezaako okumenya amateeka. Waliwo balabiddwako nga bakwatiddwa era ne batwalibwa ku kitebe kya KCCA okuvunaanibwa. Nze William Buyondo kulabukedde TV1. Ate mu malala tulina agataliko mu Ttuntu bo abawangalira ku bizinga by'ebufumira mu ggombolola y'ebufumira mu bizinga by'Essese balombojjedde omubaka waabwe abakiikirira mu Palamenti omukyala Helen Nakimuli ebyetaago gavumenti byesaana okubayambako. Abalunnyanja mu bibamenye kubaddeko embireri bwabwe basukiriddeko n'obutasula mayumba olw'okutya abasirikale abalwanyisa envu ebyokubakwata nga Jeni Nampija Resitebukirwa ne Sajias Mwesigo banyonyola. Tuli bubi tulinga abatali mu ggwanga. Abasajja bano ab'amagye batutulugunyizza nnyo omusajja n'okalirira obwennyanja bo ne bakukwata mu buzibu ate nga tubukalirira mu kibira. Era bw'ogenda e Kalangala ku basibe 10 abali mu kkomero ly'e Kalangala 8 guteberezebwa kubanga guvuba. Abakyala ffe ab'omu bizinga tusanga okusoomoozebwa kungi. Abakyala abamu bafiirwa abaana baabwe olw'obutaba na bujjanjabi. Services za gavumenti zikyatuuka bulungi. Mbadde njagala nnyo ojja emisana bakuyise mu kkubo lyaffe ery'ebufumira. Abakyala abali mbuto abagenda ebufumira okuzaala tebakyalina bwe bayita. Nasanga obuzibuzi ng'omukyala navaamu olubuto naye nembulwa entambula ey'amangu esobola okuntwala e Kalangala mu budde obwo. Abakulembeze ku mitindijjalo bagezezza kusala entoto ku bizibu nga Kansala Frank Sebakunga olw'obufumira bwalambulula. Ffe nga bakansala z'okutwera Ggombolola twasazeewo kakati okutuula mu kanso holo ntuzuuziza kanso tuteesenga ffe twaziggyewo kati ziri mu bantu era tutuula n'abakulembeze ku byalo bonna kati twatandikidde ku kizinga ky'Erulamba emisonzi twasisinkanye abakulembeze ba Lulamba South nabo batubuulira ebizibu ebyo bye basanga tusalire wamu amagezi. Omubaka omukyalo w'e Kalangala Helen Nakimuli awabudde Abalunnyanja balina bwe bayinza okulimira okutandika okulowooza okulima emmwanyi n'ategeeza nti ekirime kijja okubajja mu bwavu bwe balimu. Ne bw'oba ofunye ka 2 ku 5 oba 10 ku 5 tusimbe emmwanyi mikwano gyange era emmwanyi ezo ngenda zibaleetera. Njagala ku kyalo kino mwewandiise mutulage nga tonnaba kwewandiisa nti njagala emmwanyi ndaga njonale bonze nnimira wali njagalayo emmwanyi 10. Nakimuli asuubiza nti wakola ku bizibu abantu bano bye bamubuulidde naddala ng'atuusa eddoboozi okuyita minisitule ezikwatibwako ensonga zaabwe. Asuubiza emyala 3 okubadde misenyi kawafune lunini nabbumba tanki z'amazzi amayonjo okusinga ogasa mu nnyanja. So eyo gye sinnaba kutuuka temanyi naliyoko era nzirayo era nzijja gye sinnaba kutuuka Mazinga Kyamusa Mukasa mu Mugoye mu Bufumira Town Council yonna nzijja. Olwo mbaka ddukidde abatutsi n'ebintu ebyamisibwa mu bulamu bwa bulijjo n'asuubiza okukola ku bizibu byabwe nga bye bamubuulidde. Nese masowaani na bikufu naye mpola mpola. Samuel Nkuba yakusakidde Gulin ku Lwabukede TV.
Ate mu malala gataliko mu Ttuntu, Minisitule y'Obulunzi n'Obulimi ebakanye ne kaweefube okukendeeza ku bbeeyi ya sabbuuni eyeekanamye mu ggwanga. Batandise n'okusinkana amakampuni ag'enjawulo agalina ebinazi. Katubirabe mu bujjuvu. Kaweefube ono bamutandikidde mu bizinga eby'essi gye basinkanidde bannannyini makampuni agakola emirimu okulima ebinazi. Ensinkano ebadde ku provide Sands Lodge Hotel Kalangala ng'eyitabiddwa Minisita omubeezi w'ebirime Fred Bwino Kyakulaga n'abakungu okuva mu Minisitule eno n'addisa amatendekero ag'enjawulo n'abalala. Okusinziira ku Minisita Kyakulaga Mwanga okuli Ukraine ne Russia gye twajjanga buto akola sabbooni ng'abalukamu entale kyaviirako buto okendeera nekireetera ebbeeyi bimuvaamu okusingira ddala sabbooni okulinnya. Agamba nti embiri neebaliza gavumenti okusitukiramu okukwasisa akabalimi ebirime bivaamu buto okuli ebinazi soya ne sunflower okulaba nga birimibwa mu bungi mu Uganda okusobola okwongera ku bungi bwa sabbooni gwefulumya isoboze okukakanya ku bbeeyi bannayuganda kwe bamugulira. Wano wetwogerera tukola buto okuva mu birime ebyo metric tani 800 gyokka, naye nga ng'eggwanga twetaaga metric tani kumpi eziwera 50,000. Kati olw'okuba tukola buto wano mutono nnyo ne tubeera nti tuteekwa okugula buto asinga obungi okuva ebweru. Ayogedde ne ku nsonga y'abatuuze abaddukira mu kkooti y'Emasaka nga bagamba nti ettaka ly'Essangubbe liyabwe nga gavumenti bagobako mu bukyamu. Kkooti ejja kusalawo, naye ffe nga gavumenti tukimanyi nti abantu abamu beesenzaako bwesenza kubanga baawulira nti pulojekiti ejja, baagala bafune okuliyirizibwa. Awadde bannayuganda bagezi okwenyigira mu kulima ebirime bino kisobozese okuvunda omuwendo gwa buto gwe beetaaga nabo okwekulaakulanya. Ben Francis akulira kampuni erima ebinazi eya Fruit Valley Uganda ategeeza minisita nti balina obumanyirivu mulimu guno ng'ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga bongera ku bungi bw'ebinazi ebirimibwa. We are a group of professionals and farmers and entrepreneurs from different parts of the world. We have experience in developing oil palm plantations in Papua New Guinea, and also we are trying that in India right now. Bw'avudde bano agenze ku kampuni y'ebinazi endala eya oil palm Uganda nga yesuza kufubo ne bannannyini kampuni eno. Together with Bidico and Wells, which other company? The pool is the bigger. What about the transport? Abamu ku balimi betwogeddeko na bategeezeza nga bakyalina okusoomozebwa okutambuza ebinazi byabwe okutuusa ku kampuni ne basaba bayambibweko ku nsonga eno. Natandika okungula mu 2016 naye nga nsobola okutika ebinazi byange ku mutwe nefuna enkata nenjiteeka ku mutwe nensitula kimu ku kimu. Ng'entambula y'amaato mubadde mugimanyi ekyatubonyaabonyeza ddala ngaffe ab'ebunyama, so tusaba bakama baffe naffe amangu ddala naffe batulowoozeeko ffe tusobole okuba nga ab'ebunyama naffe ebinazi tebikyavundira ku ki, tebikyavundira ku nnimiro. Fiera Nanyemo yakusakidde Green ku Lwakubiri TV. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tova.